There's a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting a one-car Muntu Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Onzima Godfrey, alias Tower, and Shikomeko, alias Yekolera, alias. Wetyo, eyo ripoti gy'owulidde esomebwa. Yasomeddwa akulira amagye akulira ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Amanyiddwa nga Muhoozi. Muhoozi atali Muhoozi Kainerugaba. Wabula Muhoozi akulira ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda ye David Muhoozi. Yasomye ripooti eyo bannayuganda gye babadde balindiridde okuwulira amayitire g'abantu baabwe abawambibwa mu zidrone ne bataddamu kulabikako n'abo abazze basibwa mu makomera ewatali musango. Olunaku olw'eggulu babadde bagirindiridde bonna nga bamanyi nti bagenda kukatyemula nti abantu bammwe abaabuzibwawo bali mu kitundu bwe kiti n'abaasibibwa mu makomera ewatali musango tugenda kubayimbula. Naye kyannaku ripooti gye baafunye bannayuganda yabadde yakwogera ku bantu abaafuluma eggwanga Uganda nga bagamba nti abantu bano mutusibako abantu be tunoonya, naye ate waliwo naffe abantu be twetaaga nga beenyigira mu musango gw'okkuba kamuntu ne bamuggyako n'emmundu. Kigambibwa nti Majambere yakubwa olunaku lwe baali bagenda okuziika muganda waffe Jakana Sulaimaani Nadduli. Abaamukuba mbu baamubbako ne pisito. Bano abaana be balumiriza nti be baamukuba amazima amatuufu ddiru mu y'okkuba Majambere abaamukuba baali bapange era nga ba mu kibiina ki National Resistance Movement. N'emmundu bwe baamukuba ne bagitwala kyenkakasa nti eri mikono gya gavumenti, kuba gavumenti tesobola kubeera nsiru nebanga omuntu waayo yakubwa n'aggibwako n'emmundu ne babeera nga batudde obutuuzi okuzinga emikono ne bakireka kityo. Kiteekwa okuba nti amayitire g'emmundu eyo bagamanyiiko, wabula bagezaako okubeera nti abantu bano be boogeddeko bawulidde David Muhoozi ayogera bayinza okuba nti babeetaaga bwetaaze kubakolako obulabe ng'era obukolebwa ku bannayuganda abalala abatalina musango olw'okuba nti bavaayo ne boogera amazima. Kati mu kubeera nti baagala okufuna abantu bano, ono avaayo atugamba nti balina emisango egibavunaanibwa bwe waawo baafuluma eggwanga Uganda ne bagenda e Nairobi. Kyannaku nnyo nti bannayuganda ripooti gye babadde balinze teyasomeddwa mu bulambulukufu bwayo, kyokka ate bajja okubajjukiza nti wadde mukyakaabira bano be twatwala tulina be tunoonya abalala be twagala okugatta ku abo abaabuzibwawo, wadde budde buno tebali mu ggwanga Uganda nga baalifuluma, naye kadde konna tubanoonya era bwe tubakwatako engalo tugenda kubagatta ku abo be mukyabanja. Kyannaku nti bannayuganda twekaabireko, tukaaba kibuza bantu ekigenda mu maaso bo bakulaga nti tukyalina n'abalala be twetaaga. Omusango oguvunaanibwa abantu bano bamala ekiseera nga bali mu ggwanga munda. Twebuuze nti Uganda talina intelligence emala kumanya bantu bano mayitire gaabwe babakwate nga tebannafuluma ggwanga. Ekyokubiri nti bwe baali bafuluma eggwanga Uganda baayitawa ku nsalo z'amawanga tetulinaako bakuumaddembe bamanya nti ono omuntu afuluma mu ggwanga alina omusango yabuze emmundu, oba balowooza nti okufuluma eggwanga Uganda bagenda kukweka mmundu oyo yaggibwa ku Majambere. Kati bwetyo Uganda bwe zeesiriwazibwa nga bintu eby'enjawulo tubanja alipoota ku nsonga ezigasa eggwanga Uganda ne bajjanga nga batusiriwaza mu nsonga ezitaliimu nsa. Bannayuganda babadde balowooza nti bagenda kubawa abantu baabwe n'abali makomera babagambe nti tugenda bayimbula bwe ruti ababaka ba palamenti aba opposition mukomewo mu house muteese, wabula kyababuuseeko nga alipoota eyasomeddwa yabadde yakubagamba nti twakwata be twakwata naye tebinnaggwa, tulina abalala be tulinze betwagala okugatta ku bano be tulina. Oyo ebigambo byaluna mu biru ebya buli lunaku ebyokumukwana yasalawo ayite eddereeva ye bavuge bavaawo. Alunda mu biru yalina omunywanyi owa booda nga si mulala nga ye Medi Nsereko Sebuliba nga batandika kugoberera mu mmotoka kapikipiki kaabwe ka supakaabu. Kakati we baasanga emmotoka baagyeciika emmotoka n'eyimirira. Alunda mu biru n'ayisa omutwe mu madinisa g'emmotoka
n'atandika okupoloota omuwala era okumukasukira ebigambo munnange yeggwe eyalemerawo mu ebyo ebintawanya kati Medi Nsereko kyava mukuba akaama n'amugamba omanyi omuwala ye alabika agaanye naye tuyiye akakodyo kano bwe kati weezirisa ogweryolambaale omuwala waakira kukwatirwa ekisa agambe omwana w'abandi tafalaavu ng'ate afudde lwakuba nze n'aluna mu birute yali mubi ng'agweri alambaala yeggwe eyalemerawo ku ebyo ebintawanya tebyayigula muwala kukyusa ndowooza ye yagamba bugambi driver we simbula tugende tweyongereyo Medi Nsereko kyava muzuukusa we yali agudde we yeefudde azirikidde nti owaaye munywanyi kano kagaanye okukola zuukuka tuyiye malala kakati naawe Museveni kano ak'okunkubiramu enkyungwa nga bakubanja Kibalama kagaanye okukola yiiya kalala kubanga abantu baawula wakati wa yeekolera ne Kibalama era tolabangako hashtag yonna egamba nti free yeekolera wabula bagamba free Kibalama nabbanja twagala Kibalama twagala aniono Damulira twagala Kisembo twagala all political prisoners nze siriimu mubaabula buli lunaku nkeera nenneerejjera wano buli lunaku mpeereza eggwanga kakati ate bw'ogamba nti yeekolera y'omu ku bye bagamba abaabula naye ate yagenda Nairobi simanya kusiikinga asayiramu bavumaganya gavumenti nze munnange sibulangako nze sibulangako okuggyako nga yeggwa atandaba naye era singa obadde tondaba waali badde tommanyi naye ate olaba ommanyi kitegeeza ondaba akabonero akakulaga nti sibulangako okuggyako ng'ewammwe abaabula beba abalabikira ku mikutu buli lunaku oyina statement gwe gy'okoze David Muhoozi oyina ekifaananyi ky'oyagala osiiga nti abannuupu beebuzaawo oba nuupu ebuzaawo abantu bayo ne batwala emitala w'amayanja n'ekigendererwa eky'okusiiga gavumenti ya kitaawo erinnya ebbi oba eky'okugisiiga enziro kankuterezeemu katono muto wange oyinza okuba mukulu wange emyaka naye nze ntegeerayo ndabayo abaana bato y'ensonga lwaki nkuyita muto wange tewaliyo muntu ayinza kuddugaza kazambi singa omwana akeera n'ayonoona wali tewaliyo mwana asobola kugenda kwonoona oba kuddugaza kazambi wa mwana oyo gwayonoonye era n'owulira nga n'omwana omulala ajja alipootingira maama ono kikomeko addugaza kazambi wa kakembo amuddugaza no kazambi tebamuddugaza kuba aba yaddugala ekisembayo aba awunya ekisembayo gavumenti yammwe eringa nga kazambi tekyetaaga kusiiga nziro tekyetaaga kuddugaza kubanga yo kennyini yeddugalira dda tewali waayina budde bwonna kwonoona gavumenti ya Museveni kubanga gavumenti ya Museveni buli lunaku yeeyonoona tewali waayina budde buddugaza gavumenti ya buli lwowamba abantu bamukwedugaza oba bamukuddugaza gavumenti yo buli lwotta abantu oba mukuddugaza gavumenti yo buli lwosiba basejjirinya oba mukuddugaza gavumenti yo bw'osiba Olivia Lutaaya oba mukuddugaza gavumenti yo era njagala kikutegeezaako essaawa eno ekintu ekivuga enkyukakyuka ekiri mu basindiikiriza okuva mu buyinza si ffe kuffe tekuliiko abasindiikiriza kuva mu buyinza ebikolwa byammwe eby'omuddiriŋŋanwa ebikolobero byammwe eby'omuddiriŋŋanwa bye mukola ku bannayuganda bye biri mu kubagoba okubajja mu buyinza era saagala munoonyeze yeekolera itongwa mu nzitembu mbasindiikiriza okuva mu buyinza munoonye lumbuye mu muttembu abasindiikiriza okuva mu buyinza no ffe twogera ku bye mukoze kitegeeza bye mukoze bye biri mu kubagoba okubajja mu buyinza nkiddamu ebyo bye mukoze bye biri mu kubagoba okubajja mu buyinza so kati ebyo mwagala ebyokunkubiramu enkyungwa mbusimanya beebuzaawo bagende ebweru okunoonya asayiramu bavumaganye Uganda kakati intelligence gye mwakozesa okumanya nti nadduka mu ggwanga ndi Kenya n'ensinga mugimanyi
lwaki sije mukozesa okutubuulira ddamulira oba Kibalama ensi gye balimu na lunaku ki lwe baafuluma kubanga ne gavumenti okuvaayo obuvi okukola statement nti abo baafuluma mu ggwanga baagala vumaganya gavumenti kabonero ka bunafu gavumenti eremu etya okunoonyereza omuntu eyayingira mu nsi endala ng'ate yayita either Entebbe airport oba naayita ku borders ez'enjawulo gavumenti eremu etya okumulondoola kale tukkiriza John Bosco Kibalama ali Bulaaya waliwo omujege yagamba ali Canada tukkiriza ali Canada then mutuwe kubiraga nti ali Canada kubanga mwene gavumenti ya Canada mukolagana bulungi mugisabe ebawe ku mutuuzo oba omunonyi w'obubudamu yagende Canada ebimukwatako awo tukkakkane omanyi omuntu bw'obeeranga omulimba ennyo kano kagenda erimu abalimba lekangawo ku gaapu y'amazima amatonotono woonaatolokera singa banaaba bakukutte naye bw'onaddira emboozi yo yonna n'ogizimbisa ekisenge kye bayita bulimba mazima n'omubuzaako omuwaatwa waabotolera okuyitawo okulaga ekituufu mazima agenda kubotola ekisenge ky'obulimba kyonna kikuyiikire osaanewo kakati olunaku olwaleero ekisenge ky'obulimba kye mubadde nga mutambulirako kibotose eno generation yanjawulo mu ku generation ze zibaddewo that's why his excellency Bobi Wine yabagamba ffe tetuli ba bulijjo mwalimba bajjajjaffe ne mulimba ba kitaffe naye ate ffe temugenda kusobola kutulimba. That is why ababaka aba National Unity Platform navawa nenkola video Museveni agenda basindikira omubaka wendi mugende muteso oba abawali poto oba abannyonnyole mbaga tetwagala alipoota twagala bantu baffe ate bosisinkana omubaka wa Museveni oba osisinkanye Museveni temuwa mwaganya Museveni yadde n'akatono okubapolotera mu matuuga. Museveni is a politician, not just a politician, but a senior politician, an expert politician. Amanyi okuzannyira ku bwongo bw'abantu. Bw'omuwa omukisa n'omusisinkana asobola okulaga how innocent he is. Asobola okulaga nekyomugamba takirinaako kakwata omuwaayiriza buwaayiriza. Era abantu bangi nnyo abasisinkanye Museveni ng'ate bagenzeyo bali solid baavaayo bakyuse ba Eddie Kenzo baani buli afunye omukisa ogusisinkana Museveni ne bw'aba ye yali asinga amaanyi mu nkyukakyuka Museveni n'amutuuza wali ne n'atuula wano wallahi ya Mungu simanyi oba akasajja kukakozesa ddagala kavaayo gwe ndowooza gye wagenze nayo ng'ogivuddeko nga kukakutaddemu endala yensonga lwaki nabagamba temuwa mukisa musajja kumusisinkana oba kusisinkana mubaka we yenna oba minisita we yenna wabula twagala ekintu kimu kutubuulira nti gundi ali wano gundi ali wali kubanga tekirina kye kitwala okutunnyonnyolera nti ddamulira ali wano Kibalama ali wano Kisemba ali wano n'abalabe munoonya bali wano olaba nga kirayisi nnyo bw'okigeraageranya okutuuza paalamenti ennamba minisita gyakinnyonnyoleko naye gwe weebuuze lwaki bo baasalawo kujja kukinnyonnyolako mu kifo ky'okugamba nti gundi ali Kigo gundi ali Kitalya gundi ali Luzira lwaki ekyo kibamenya nnyo n'okukkiriza abalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo oba b'eŋŋanda b'abantu abo bagende babalambuleko emitima gye bakkakkane basse ekikkoowe gwe wamanyi ensonga lwaki Museveni ayagala kukusisinkanira mu paalamenti ng'ayita mu minisita we akuwa alipoota oba akunnyonnyole ku bikwata ku bantu bo. Kakati olunaku olwaleero in actual sense wadde nga mu Uganda byagadi bengalye Nabbanja ye bosi wa David Muhoozi. Bosi wa David Muhoozi yagamba Kibalama ffe tumulina ate omukongozi avudde yagamba ffe tumulinaako mayitire n'ebisinga batuwaayiriza kale mwagambye nti abamu mubalina abalala tubawaayiriza abalala mubakozesa ki
era bakolera kyeyo mu kizikiza be mutaleeta mu kkooti be mutalaga nsi gye bali kale kali tukkiriza abalala bo badduka then mwe be mugamba nti mubalina bali ludda wa twagala tubakubeko emmunye y'eriiso emitima gitukakkane n'abafamirizi zaabwe zibakakkane bwe muba mwatta abaana b'abendi muveeyo mwetikka obuvunaanyizibwa kyosiga kyokungula bw'osalawo okwegadanga ku mukazi nga toyambadde bupiira bugali mpitawa weetegekere outcomes oba repercussions nti lugenda kuba lubuto oli mwetegefu okugula nappi oba pampa oba obugoye bw'omwana bwe muba mutta abaana b'abantu muba beeteefuteefu okunnyonnyola eggwanga kakati essaawa eno kibatuddemu essaawa eno omusumaali muguwulira essaawa eno mulaba akazito kabatuddemu naye mulaba temuyina kyakunnyonnyola bannayuganda kakati mutandise kupalapalanya ng'omukazi omwenzi nga bbaawe akola safaari bbaawe lwadda nga tamusuubira n'atuula mu busenge abaali awo ng'omukazi ajja ayingira mpolampola abaana be basisi bazuukusa bamubuuza ovaawa alenva wasenga alenva wajjajja nedda kale twafiiriddwe ekatooke ate mwannyinaze akagumba kagenze ne kamutuga ng'ate tewali ddagala lya mpagama ate nga n'entamu gye twabadde twafumbidde gye babadde bafumbiddemu ebyennyanja ebyo munnange tebagirabako oba bajozezza dda ate wali ngeri tate taata ekifene kyamukubye mu mutwe ate nga kito alejjukira taata wakiwalaata kale mutandise kupalapalanya nga mukazi mwenzi ekyokutuwa ekituufu temukirina mutuuzizza paalamenti eyogera ku Itongwa na High Tower bye batababuuzizza nako mwe bano batandise kuba gavumenti Magye Mavundu bagisiiga enziro oyo Museveni yennyini lwe bakuba His Excellency Bobi Wine mu Arua ng'okukuba okwo kwafiiramu n'omuntu mulamba Yasin Kawuma nga kwalumizibwamu abantu nga Bazake Basauda Madada yavayo n'akola statement nti Bobi Wine was beaten naye yakubiddwamu bulungi kitegeeza nti mmwe kennyini mwenzikiza mu gavumenti yammwe fere tuli kizibu kyammwe yemmwe kizibu kyammwe era mwali badde musobola okufuga singa temwefuukira ekizibu n'ebyo bye mujja mukola ate bye bibasindiikiriza okuva mu buyinza kati mwekwasa bayeekolera Itongwa n'abalala bangi bali mu kkuba egoodi yaffe enziro kyogambe kasese mwatta abantu misana ttuku si mmwe mwekuba enziro kwolwo era ffe twabakuba enziro ffe twagala ekintu kimu kutuwa abantu baffe ate yeekolera yadduka mu ggwanga oluvannyuma lw'okukuba majambera akatambi mukalina ondabira oba nze ndi muzimu oba mama ndi mutono nnyo nninga akawuka nti ne mu kamera sirabikiramu ate nga wano oli mukunda yadduka mu ggwanga olw'okukuba nze majambera nziruse mu ggwanga senga era nali namukuba obwo obusonga butono nnyo abumba kubanga empi singa nali namukuba singa ndi kyaddondo naye ekyanzirusa mu ggwanga mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti Muhoozi Kainerugaba bwe mufaananye erinnya yatowa oda olunaku lwali lwa 6 nga nnina okukwatibwa by all means banfune either bantwale nga ndi mulamu oba nga ndi mufu amawulire mwagalaba era bakuba oyo doctor wa the flashlight emiggo bubi nnyo abatwale wa Itongwa kati ng'amanyiye ati nze by the way n'abantu bajjanga ewange oba bo we balowooza nti wange oyingira ku gate oti kumbe eri obuukidde mabega kugenze watuufu gy'osula musajja atu ne bamukuba emiggo ne mugenda ku giradiyeeta ebbaala eyo eyawa ne masanafu munoonya High Tower abatwale wa Itongwa mwasangawo Jamshid Kavuma nga High Tower amaze okudduka Jamshid Kavuma ne mumukuba essasi mu kugulu munoonya Itongwa kaakati gwe gwoyagala okukulagirira gwoyagala bw'omukubira essasi mu kugulu ate olwo oyo gwoyagala bw'omukwatako ogenda mukola kiweswi n'empitamu mwasanga kiyumba ng'omusota gwayiseemu dda kyekyanzirusa muleke kubuzaabuza bantu yadduka ng'akubye majambere waawa wizi majambere to me
Ngaya abazungu ngondetera be Yerusa. Nganza abazungu ngondetera be Yerusa. Mtabani wa Itongwa adduke okukuba majambero. On top of that nga sali mukubamu kuba. Kubanga muina akatambi muina footage. Sali mukubamu kuba. Mpozi nga mwali mwagala kunzingira naye nga sali mukubamu kuba. Muhoozi yensonga lwaki nadduka mu ggwanga Koolo yali anjagala ndi mufu era olaba nasimattu Koolo mujja kunneekuuliramu kiruddulula ne mutuma Baby Cool ate mu mugambe agambe tiyadduka mu ggwanga nga Baby Cool amunoonya mungabe eno buli omu neesooka nga ndi kirime kya ttunzi kubanga buli omu awulira yali yagadde okubeera ensonga eyanzirusa mu ggwanga naye ng'ensonga eyanzirusa mu ggwanga ye Katamiira Jjobyo we mufaananya erinnya Muhoozi Kayine Lugaba naye twagala bantu baffe yeekolera nsiiba neererejjera ku zirayivu bannange neewuluuta mbanga akanyonyi bwe swi buli kimu nenkyogera buli lunaku okumala omwaka gwe mmaze eno mu buwaŋŋanguse nsiiba neewojjoola ate bakubanja Kibalama ate gye gyembukana yeekolera Kibalama yabula emyaka 3 emabega yeekolera Itongwa abadde wano omwaka mulamba gw'oyagala okukubiramu encungwa touch me if you can ndi kimuli kya ttunzi ndi kimuli ekiri mmaggwa owulira waali yagadde okikwatako naye nga buli woyagala okukikwatako kyokya muwa abantu baabwe n'abafamire y'abakibalama babawulira abayaddamulira n'abalala bazze babuzibwawo tibagayi naye yeekolera yadduka mwaka gumu abantu baffe babuze emyaka 3 kakati ate yeekolera bikwataganira wanaani ekiseegeza mwagala kati kunkwata nkwatika ekiseegeza kati tageti yammwe yakunkwata mu mmanje Kibalama nange gwe mutonteresangako omuntu yenna gwe mwagala obbanja Kibalama yoyo gwe mwamuteresa nkiddamu bwe muba muwulira mwagala kubanja Kibalama mu mubanja oyo gwe mwamuteresa siffe kibi nnyo era kyannaku nnyo nti omuntu atta omuntu okangeze n'atwala omulambo ate najja n'akubanja omulambo kati bano bawamba baganda baffe balaba ensi babanja baganda baffe kati bafunye abalala beekyusizaamu ate mu baganda baabo be bawamba bwe muba mwatta abaana b'abantu mubalage baabaziika bagende baziikule eŋŋumbagumba kubanga omuzadde alumwa nnyo ng'ali wakati w'ebintu bibiri oba yafa oba yazaawa omuzadde omuwanga lumu ansa either nti omwana wo twamumaliriza omwana wo twamujja mu budde then ne tulaba ekiddako mwe mubanga mukola ebintu mubaleeko ku nkya waliyo ki